mutabani wange manya muto wange wanjisebo soka weyanjule amanya agange Senga Sebbanga president wa comedians bonna mu Uganda. Ngandi wano ku mukutu kwaffe guno ogwa Kafutoni Music ebiseera ebisinga mubadde mutulaba tujja nnyo mu ngeri y'okusaaga oba ey'okujokinga mu ngeri y'obbasanyusa obusanyusa naye olwaleero tuzze mu baganda bange abatugoberera mwe mujjo tuyambako mu kyambuza obubaka buno tuli mu kyannaku buli alabye ku mawulire gano buli alabye vidiyo eno buli alabye obubaka buno bwongereyo butuke ku muntu omulala oba bugende ku oyo gekikwatako olw'ensonga tuli wano tetuli bamativu na mbeera gye tuyisiddwamu olw'okuba ntwategeka ebivulu byaffe era nga bapromota abalala oba ng'omutegesi yenna asobola okutegeka ekivulu kyali kiseera ekya lockdown we yajjira ebivulu bino betwogerako bye Easter Festival pandemic nga yakagwawo omukulembeze w'eggwanga yaggala ebintu ebyasooka byali bya mirundi esatu yaggala amasomero naggala amasinzizo naggala ebivulu mu kujjukira nnyo ekivulu ekyaliwo nga kitrendinga nnyo kyekyali ekya Kenzo ekyali ekigenda okubeera ekkololo mu kyo kyeki bwe gwatuka omwezi ogw'omukaaga omukulembeze w'eggwanga n'avaayo oba gavumenti negamba egenda tukompasetinga ebivulu byeyaggala nga covid ono yakajja batuwe ku buyambi tudizibwe kapale kyaliwo ekiti tudizibwe sente zaffe ze twali tumaze okuteeka mu bivulu biriwa mu bivulu bino naye nti tekyali nti obajjukize nnyo nti omuntu ono eyali ategese nga kikwata ku promota yekka wabula kyali kikwata ku muntu eyavaayo n'ategeka ekitangaze bulungi taiti kikwata ku bapromota banene kubanga abanene bebefuza ekintu kati tekyali ku bapromota banene bokka kyali ku bantu bonna abaagibwamu obuzibu okuba nti twafiirwa ffenna buli muntu yali ategese ekivulu kyova maama kusaasira yakyavayo n'akyogera bande bamuvuma nnyo mbu abayimbi tweyagaliza soma biki naye nga ku lasiti kati abantu bakiraba nti twali tulina okufuna obuyambi okuva eri gavumenti naye obuyambi bwajja emirundi ogwasooka ffe nga ffe abawansi tetwafunamu ffe nga ffe abaali bategese twafuna bapromota ne bakyefunza bo ne bagamba mbu bagamba bapromota bali abanene ffe abaali bategese obushosho buno obutondo ffe tetuli bapromota wabula twali tutegese nga ba artist nga bona ateekayo akavuyo abali mu industry ya art kubanga wogamba art industry mulimu bangi nnyo abagigwamu so tubadde tukuba omulanga mu bufunze nga tubeegayirira bakama baffe bekikwatako naddala omukulu Abitex KTRG Bajjo njagala mumanye nti ffenna tuli bannayuganda tulina omusaayi gwe mulina nga gwe mulina naffe gwe tulina njagala muveeyo mutulumirirwe kitwale nti ndi mutabani wo maze omwaka gumu n'ekitundu sikola mwe mulowooza tuli akitwowoze sente mu mabanka banka zitubanja bamanerenda batuli bubi ebintu byaffe bagenda bitwala babimalewo mwagala twette mwagala tuve mu Uganda tugibalekere mwagala kikye mubala baganda baffe bagala ndowooza omuntu aveeyo yeeyo kyenga omuvubuka wa bode yeeyo kye Masaka asobola okuvaayo bagambe nti abasajja bakoze bubi njagala okutegeeza Bitex bwe mba nfudde gwe kennyini gojja ovaayo ogule keesi ya miliyoni 4 laba wenkoze nze nali munene laba ennaku etuluma sente ez'okubiri ezizze nazo muzibuzaabuziza muzitutte mwagala tukole ki omukulu Jeno Sali Musale namwena mwenna maama Nakyobe namwena abakwatibwako mwenna Jeno Kayanja Afande Lubowa njagala mumanye nti abantu bemuwa sente tebatulinako wano jojuza Afande Lubowa yankubira ngamba Abitex mwamukola ki ninkubira Abitex simu nampuma nampimula bannange buno obusente bina bintu byansi ate sente zino zetwogerako baba tono kutangazaamu bwali obuwumbi 6 mu obukadde 8 nga zino compensatingibwa oba okuddizibwa abantu abaali bategese ebivulu ne biyisibwa bubi nga bamaze okutuggalawo mu lockdown sente zino abaana abali mu mbeera embi nze kwolo saaliko ne beesitula ne bagenda eggulu owa Jeno Sali Musale ne bamunyonnyola obulamu bwe bayitamu nga tebakyalina kyakulya balandiroodi babagoba Jeno Sale nga taata alina omutima omuzadde omutima ogw'ekisa ayimiridde naffe n'asalawo n'agamba ti abaana abo babaweeyo akawumbi kamu obukadde bimeka mu obukadde 2 sente ezo ne zijjibwa ku buwumbi 6 mu obukadde 8 ne zijja era naye era abasajja abeezo sente era tebazigabanga bezalina kukola ki fene tutafaayo ulira kapale bulungi nnyo nambulule sente zino tetwafaayo nga mwezo sente tusigazaayo obuwumbi 5 mu obukadde 6 otegera mwana wa maama zino sente ezazze ne zituweebwa sente zino zazze zitya twagenda eggulu
General Sale n'agamba nti abantu bonna abaali bategese ebivulu baddizibwe ssente zaabwe zino ezaali zikoze eki ezaali zisigaddeyo ssente ezo n'agamba siganye ssente ezo ziyinza obutabamala baana bangi buli omu eyali ategese n'oba wali otegese ekivulu nga kirimu obukadde bimeka bisatu bakuddizeeyo atuwulira buli muntu oba obukadde ebisatu bakweyo obukadde 10 oba 10 mu ameka ne kapale yali ategese akavulu akatono naye asobole okuba nga akola ki nga naye asobola afune ku ssente ezo ekyo ne tukikkiriza era ne tukomawo e Kampala era twalabye ssente ne zijja tezijja ngo bamaze oziririzinga bagambye omukulu Kasolo ne Jono Kayanja bazituwe nga tebazituweredde mu budde ne tugenda kalenda ne twekalakaasa kapale wanda banze najja mu kapere saati nanke nyini nga twagala kujja mu ngoye ne batugamba ne temujja mu ngoye ensonga tugenda zikolako ssente ezo era tezatuwebwa mu budde wabula ne batugamba tulondeyo abantu 10 bagende batukiikirire abantu bano betwalonda be bano wammanga bagende batule ku boodi yaffe bogerere ffe abaali bataliiki abatagenda kubeerawo twalonda omukulu Abitex ne tulonda omukulu Ande owa Ande Invents Ande mugerwa omumanyi kati yakulira ekibiina kibayita ekya Apnet ne tukulonda omukulu Balunywa ne tulonda omukulu Ketio ne Haji Wafaji Kavuma tata tukusaamu ekitiibwa ne tulonda omukulu Balamu Emma ono yali manager wa Bebekulu kale n'abalala olw'obudde naye ekyamazima abaami abato we bagenda be bakwata fayiro zaffe zino ogiraba fayiro babatone ne muganda wange Lujjo Omuliga fayiro zino zino ze twalina okuwaayo ng'obujulizi obanga reference ekiraga nti twategeka ki ebivulu kati fayiro zino ze bakwata abo bakama baffe 10 betwalonda ate ne batujjamu ne batulaga nti ffe tetusobola kutegeka bivulu batwala fayiro bisatu ku fayiro 7 ate kisinga okunnumba bakwata abantu abatali mu entertainment kati nosanga Abitex nakwata abantu 10 n'abateeke mu mugongo gwe n'abaprovinga kyokka nga sibategesi sibakitebalina kye bali sente zonna nga bajjako percentage oli afunye million 15 nga yamwako 10 nga oli atwale 5 abantu abo twagala baveeyo babatulage ddala abafunye sente ezo oba babanyikiddwa muno mu entertainment ita mama Nakalema president ya mutu kwasa mama Nakalema vayo otuyambe ku nguzi buno sinde tekyalina nguzi buno obubbi kubanga ate ekirala tufa enjala etutta banka zitubanja yino banka statement yange yino bamanja million kumpi oba 8 nasingayo ewange nasingayo ennyumba yange nasingayo ennyumba yange bagirabe next stamp ya banka hiyo kweli nasingayo ennyumba yange olije kunasa ebintu bino bya ddala ne stamp ya banka yiyo kweri olidde so njagala tegeeza mama Nakalema mama Nakyobe mwenna bakwatibwako bane mutuyambe muveeyo baleme kutwala bintu byaffe Uganda egenda tulema nenga lwaki tulemererwa ensi yaffe olw'abantu abatini bwe bati abantu bana bajjo Abitex Keti ne banne Balunywa okuba nti abantu abo tebatufuddeeko ng'ate bantu baffe baganda baffe tuli mu sento bantu baffe nze nange yino kapale eno erange looni yange yino era mugira ya mirundi 2 eno ye kwetambuliza looni yange nga bwetambula eno kwenewolera sente baganda bange era mubiraba banka yiyo babatone ensembeze ndoza mukirabira ddala kiikyo eno stamp ya banka era tusoose ne tugenda wa manager wa bazi banka zino okusobola okujjayo obujulizi buno ti ebintu byaffe babitwala twasinga emmotoka kadi zaazo mukimanyi n'emmotoka tuziteeka mu bikomera by'abasajja bamanerende emmotoka zaffe bazitwala banka ne tuziwa ebyapa era nga buli zobe tubadde tukola bannaye kati tubadde twegayirira bannange mwena mwina omusayi ng'ogwaffe tubegayirira tubagamba mubeemu n'omutima omusaasizi bannange tuli bubi obusente obutininya ati sinebo nebo twandifunyeko milioni nga 5 ne tusobola okweyiya newadde n'ekikumi can you imagine put yourself in our shoes nga oli mutabani wangu bandi mutabani wo ne tubeera mwene embeera bannaye tubeere feya bannaye mulimba kapale njagala na kino tukyogere omukulu Balamu yavuddeyo n'agamba tiffe tetuli bategesi ba bivulu okitegeera naye njagala mbuuze okuva nze lwe nayingira comedy nasanga mukama wange Amoti ekibiina kye natandikiramu ekyamalula nga Amoti yennyini bategeka akabadi k'emwaka eggaba beach banaye abatuwagira mujjukiremu nnyo nga Amoti bategeka ebivulu mu Eden Service Park nga bategeka ebivulu eyali waleti wano ku Lubaga Road tuzze tutegeka ebivulu senga sebbanga nze n'emmoroka yange gye nasinga ebipande ebiriko bya bivulu nga ntegese David Lutalo ne Pastor Bugembe ntegese ebivulu byonna gyenvudde wasenga sebbanga tuzimbire sebbanga ave mazzi tutegeka extra launch z'abayimbi ne tugula ebivulu ebyo nze ntegeka Kavumba era balaga obujulizi bubuno ebivulu bye nali ntegese
ekimu kyali Kavumba Recreation Center Wakiso, ekirala ekivulu nga kiri ku Georgina Gardens e Kasubi. Eno gye bayita fayiro gye batusaba tutwale obubaka buno basobole tukompensatinga sente zaffe era ebivulu mu ebiri okitegera mwana wa maama kino kyekyoku Georgina. Eno Kavumba Recreation Center Wakiso yali family day out okitegera ku Good Friday. Kino ekivulu kyali kigenda kubeera ku Georgina Gardens e Kasubi era ensasage era ku Good Friday okitegeera. Kino ekivulu ebbinu lya Easter Recreation Center Kavumba ne risiti zonna nziina zizino baba tone njagala tubeere ba mazima risiti z'ebifo ng'ogyeko ez'abayimbi ebifo ebyo byendaze era ne bannannyini bifo ebyo bakimanyi. Jeno wange ow'e Kavumba taata afandaga batoofa osobola okunkakasiza Jeno Sali Musale eno ye risiti y'e Kavumba management yonna amanya eno Georgina Gardens management ekimanyi omukulu George wa Chief Hardware taata okimanyi ekifo wa kinkwasa n'enkipangisa sente n'enziwaayo n'enzija. Eno ye risiti yaffe y'e Kavumba Recreation Center Wakiso. So kati baganda baffe tubasabye naffe twategeka muleme gamba nti mmwe mwategeka mwekka taata mutuyambe era tusaba omukulu Jeno Sale omukulu Jeno Kayanja mama waffe Nakalema akwata abenguzi taata mutuyambeko tusobole okulaba nga naffe tufuna kasente tuve mu bwavu tudizibwe ebintu byaffe ate tusobole n'okutandikawo emirimu emirala kubanga kapito waffe twali twamuteeka muno. Sigadde ndisenga Sebbanga omukama abampeera omukisa. Ekirala ngamba ba promota mwenna abataafunye sente wamu ne ba artist olunaku olw'Emmande kino tekinnaggwa tugenda tuza press conference tugenda kubeera wali ku Papazi Sport omukulu Misa Kisemakula ekifo yakituwanga ba artist kati we tutuuza meeting zaffe tutuuza conference we tugenda okubeera omuntu yenna yategeka oba oli artist oba oli nannyini kifo oba oli businessman oba businesswoman nenga wali otegese ekivulu jangu tugenda kukwasaganya bulungi tugenda kulaga amazima gaffe bekikwalako bajja tuyambako ku Papazi Sport olunaku olw'Emmande saawa 4 mujje twegatte tusobole okubeera nga tutambulira wamu sente zaffe bajja zituwa ffe tebajja kuzibba nze mbabuulira amazima omukama abampeera omukisa.